microphone ni kambaje. Basana Manyao, Munichize, Elizoa, and Yellow Mixing, Above
Unogana ni ngulumani. Ni manyangu. Ni manyangu. Na wewe kanda walikumbona. Kati mwanzikini zini msanazi msive. Atawa ulikane saa tena ni kuzakuwale tukumahamwe. Unatuja kuwanga tuishi simu. Nicho kuwanza ni sima ekizina cha chigesi. Ananga kaimba kanyo malala. Atako kaimba kachigesi kulichendo za kuchigesi bachiogeyako. The first time I was here, nagenda kukuleku mwenye namba beauty between na munganga between na vegetation between nina first ni wagambi problem ya Uganda no mutegeshi singa tunayo kukulembeza bulungi twandibadde tuli walanyo Uganda bagiyita Pearl of Africa Uganda nsingaga Uganda esinga abantu abato in the whole world nebaha tula wano nenyetomyonka singa okulembeze baffe bufayo jasifenga abantu we are a resource naye kubanga batufuga bakadde nnyo tebatula ebiseera amaaso kubanga talina buweddeyo ebizoba nibanyani ngambana abantu bakigezi ningambana abakiga kandi nimanya ngo abakiga kibatera zakona abakiga kibekula ogeraho mazima naye nange mbere mukika mukikirize yogerera ekiti ekitulese wano tuli ku missoni y'okuyawo dictator Museveni ekikikuleera kitulo tikuzaana bino si bakuzanya bannange eno si normal presidential election mulebe kyatwaleka Alex abokuba batwana abonese omuhanda ebibona tulabikwata mwena babadde bakolage ntiisa y'abakama yagamba nti ategeka kakitano kamasaalomekanya naye talaba poliisi wekwata abantu baffe wetwalirira bakwata banaffe 10 wetwabadde tujambalala nga tunatera okutuuka abavubuka n'abasirikale nga bambala t-shirt z'Amuseveni batulumye ne batukuba emigo naye ate poliisi n'ekyebalala nekwata abantu baffe nekwata more than 20 ne babatwala Kiruhura ne babasiira Kiruhura netwabadde tuwambalala ng'abantu bangi nnyo baze ekyo Museveni ekimunyiiza era ne batuteeka more than 100 of our people ne babakwata ne babasiba bali mu kikumi kuliko ne bakandireti baffe abawampala so twabadde tujja wano ebyuma byaffe ne babikwata balina okuddayo emabega ne bagamba yo wakwan olunaku lwaleero ng'ennaku zonna zonna siizeesomese abaddewo bangi nnyo ababalira mwana era olusago tuyongerako obugezi fedyute yaffe dyute yetu yakugusa struggle eno kujjako dictator Museveni na kutandika Uganda olunaku lwaleero bali badde n'emikono gyaffe naye bonna babasiba era nzizeera gamba abantu nga tetunalowooza ku kintu kirala kyonna twagala kukomyawo eddembe twagala kukomyawo freedom era ekisooka kwe kusumula aba political prisoner bonna nga tutandikira ku Dr. Besigye Museveni buli muntu yenna akwata amuto mu kikumi Dr. Besigye bamukwata bamutera Nairobi mu bumenyi bw'amateeka ne bamuteeka wano ne bamusiba tulina okukuddayo kubanga talina musango naye bamusiba muwezi namukwata namutetalinga ne bamukubisa amasanyalaze ne bamuteeka mu aisi ngumuwoza muyigiriza munyankole njagala kubamulira abakuba
Umuganda tulina kwagala na Mucholi, Mucholi tulina kwagala na Munyankole, Munyankole tulina kwagala na Musuka, and so on and so forth. Njagala okwasiima abantu ba Kigezi, abantu ba Nkole, abantu ba Western Uganda yonna mwatwaza ssaani mazima. Njagala okwogera abantu ba Western Uganda, Museveni apiikiramu abantu batono mu Western Uganda, najja mu Bakiga, najjayo babiri basatu bana bataano, najja mu Banyankole, najjayo batono, ate nga babajja mu kagurupu kabi namwe temumanyi akatono, najja mu Uganda najjayo katono, bafunako kagurupu kati babangi n'atulibayinga naye njagala okubamulira sinaba nabamulira kyekitolakola mu Uganda empya first mission ffenna tulina okwegatta abo bakolonisi abazungu bwe bajja wano bwe basobola okutuukira baali bantu batono nnyo naye kubanga batwalamu mawanga ne bamalegira shuwa tulwanagana we cannot unite against them. Museveni amanyi bwe tuyunitinga kabeera kaweddemu kati tuyunitinge tukwatanize awe ebizibu ebimu abantu byonna ebimu bwemubeera Uganda bwemubeera Mulano bwemubeera Macholi balowooza nti abantu abava mu Western Uganda bali bulungi naye ddala muli bulungi wano abavubuka balina emirimu amalala ganyu alimu omukazi emyaka emirimu abasomesa banyu babasasula bulungi sawa zino abaana tebasoma kubanga abasomesa babasasula naye sente ziri okusasula abasomesa baziwamu basirikale bagende bagoberera bubiwanyu Museveni aziwamu abayimbi babayimbe tugonga naawe kyokka nabadde wano nabadde nyowebakozanani batiiko gyanze nawe omukazi gweta pisi Lugamba yanaliaha yagamba emyeto ngo tinwakirawo obushobozi omuli kansirike Uganda is united. Fena tuliwamu kubanga tumanyi ebizibu ebituluma. Fena tetwagala kyekimu twagala Uganda mpya. So njagala bamulira mukwano kyange. Bwe munaalonda ne mufuula pulezidenti. Bwe munaalonda ne mufuula pulezidenti tugenda kukyusa Uganda yaffe. Balagirira emyaka 40. Emyaka 40 zanyu enguudo za Uganda zonna zinaafu emyaka 40 abavubuka basobola leetebafuna mirimu emyaka 40 ograduate ogenda kugambala oba abavubuka bakutabadawula banoyagiza kugenda Bulaaya kugenda Buwarabu kulaba akadama emyaka 40 ensi erungi eti kubanga Museveni talina sayiro Museveni talina fashion tabalina birungi ebitusobola kola zikatuulira wano banange Kigezi Mbaga imani nzikatulira gavumenti eteeka ssente mutuwalize bana olwanyuma lw'emyaka 40 bali bagenda mu airport nga babatwalisa Amerika babalandani babawa nga naye bakitwaliro naye kati omuntu obeera lukale oyagala genda Nairobi olina okuvuga 5-7 hours okugenda Entebbe tebali wadde airport tebali wadde stadium wano 40 years kabale obali abantu bakozi nga tebalisi pay 40 years abantu bano bakozi fasenya balakyogera wano muli balimi naye lwaki wano mu Uganda tukyaleeta critics nga ziva Nairobi nga ziva South Africa ekyo kibeerawo kubanga abasuubula ezo zi critics bantu be
Museveni tayagala mugagawale kubanga sigala yagala mugagawale ibintu twabimanyi twagala experts bangi nebawandika papers nyingi nebakola proposals nyingi naye tewaliwo political will yakukola bintu bino balangeze entambula mu nsi yonna tambula Bungereza tambula Amerika saga y'abaana abato abaana ba Uganda abaana abanyankole abaana bacholi abaana baganda abaana bachika naye bava mu Uganda buli expert bwetufuna ayina okufuluma mu Uganda kubanga esoledde abasawo wano abantu bakwebona boyagala kulongoosa mutima olina okufa abakozi ba gavumenti bonna bapolitical class bonna balwanira Nairobi balwanira India bafiira Amerika bafiira London naye kabawulire mu Nairobi Aga Khan Hospital abadokita abasinga okubeera abakali Bannayuganda ogenda India abasawo abalongoosa emitima abamu Bannayuganda ogenda mu University Europe n'Amerika abasomesa abakali abaana basoma Bannayuganda bwenjogera nabagamba banange mukikolere lwekitubajja netukulaakulanya ensi yaffe bagamba Bobi Uganda omupolisi gweyagala nkomewo nvuge bodaboda kubanga Uganda terikola n'amalwaliro mafumu amalwaliro obote yagazimba naye gongedde kuvunda buvunzi bannange muvule pulezidenti tukomyewo abaana tulina buli kyetwetaaga everything that we want buli kimu n'ekirengulo tusobola zikola kati kamabulire Museveni amaze emyaka 40 ku bukulembeze myaka 40 naye emyaka 40 bakozeeko only 10% ku nguudo za Uganda kitegeeza ki kitegeeza nti bwe tuba twagala okukola enguudo za Uganda zonna twetaaga emyaka 400 years Singaba mfute president ezali mutuyana zikola n'okusanja ekimu yes let me explain this kubanga omuntu ajja kutwala bagambe obiwenya bayimba sente agenda zijjawa bantume sente iriwo alimubuze ti sente ziriwa mugambe sente ziriwa akuwuliriza every year buli mwaka batumbako 10 trillion shillings. This is according to IGG. Bino biwandiiko bya gavumenti ti buli mwaka Uganda ku sente zetusoboloza mu revenue babako almost half ya sente baziba kakati njagala mulagiringe nti sente ezo omwaka buli mwaka batumbako 10 trillion kitegeeza mu myaka 5 batumbako 50 trillion shillings. Uganda erina emitwalo 36 square kilometers eza road network. Ezo sente zibala okukola ezo enguudo zonna in 3 years. Kitegeeza tutaka 30 trillion okukola enguudo ezo zonna naye kola n'ogenda South Africa musanga street eno street ya Museveni n'ogenda Sweden eno street ya Moses n'ogenda Sweden eyo tekufaayo zendimanyi okukula president ng'erabiwa problem gyetulina ya corruption sente zaffe baziba bubbi bwe munonda president afaanana nga mmwe gwe bononda nawe ojja kubanga president kubanga ffe tugenda kuleeta kibayita servant leadership ensi zonna zonna Kenya terina njawulo na Uganda we have more natural resources than Kenya Uganda bagiyita part of Africa that's the deepest state in the world. Tulina sente nyingi everywhere. Wano waliwo minerals eziriwo, ebunyama waliwo minerals eziriwo, ebusanya, ebusi waliwo minerals eziriwo. Recently, basudde gold ore, the gold deposit asinga obunene mu nsi yonna. Bagiriramu $12 trillion. Nziramu gold gwebazudde sogedde ku mafuta sogedde ku iron ore sogedde ku birala byonna sogedde ku kolerwa mubere sogedde ku kolerwa kanamoja sogedde ku
Busia, $12 trillion. Ezo sente zokka zimala okutandika Uganda nefukanga London. Mumanyi kibakola babako mpolampola every year buli mwaka family ya Museveni exporting gold aliwa $2 billion. 50% of that gold pamoja Kasanda. Mukasanda district tewaliyo oluguudo lwa Tamakala yadde n'olumu. Tewaliyo oluguudo lwa Kolasi yadde n'olumu. Tosobola kusangayo government secondary school yadde n'emu. Karamoja Gaga n'Abakaramoja bangu. Kigezi Gaga n'Abakinnya Kigezi bangu. Uganda Gaga n'Abannayuganda bangu. Bannange tuggyeko Museveni. Bino by'Agaga bitono nnyo. Abantu kabali bagamba n'otomwesiga bibagamba mwana. Ebibagamba bonna bonna. Kati nange bibagamba era bwe tutakola kino n'ogwe n'oyo omulenzi omuto ali 10 years naye ajja kula atuke eji yange nga bibagamba ng'omaze okukaddiwa otandise okufuna ebirwadde otandise okufuna pressure osigadde kufa bubi. This is our time. We must use this time to yokoze sobokisa muno nga tukyali babuuka nga tukyasobola okubijjawo bino. Banaeka babulireko. This is our 1962. Mu 1962 bajjajja baffe baali bato nga ffe, baali myaka gyaffe, baali bawulwana n'abazungu, baali bawakana n'abazungu, abazungu baali batiisatiisa ne bajjajja baffe bagamba no, this is our country, ne bagoba abazungu. Okay? Kati abazungu bwe bagenda wayisewo 63 years emyaka nkaaga n'eshatu since independence. Naye mu myaka egyo nkaaga mu esatu Museveni atuteeko myaka 40. N'emyaka 40 Uganda ezze emabega. It is as if kati ffe tulinga abali mu 1925. Amalwaliro abakazi bafa bazaala naye tusirikayo bagavumenti officials ne batula mu meeting ne bateesa nga mulimu Abakenya, mulimu ab'e Rwanda, mulimu Abatanzania. Batuula e Maputo ne basalawo nti okulekerawo abakazi ne bakoma nga tebakyafa nga bazaala n'abaana nga tebakyafa nga bazaala mulimise budget y'ebyobulamu ebeere ku 15%. Rwanda n'ekikola amalwaliro gali tiki, Nairobi n'ekikola bali tiki. Fezaffe bazirya muli tukola political class bonna balwanira Nairobi. Uganda ne Kenya ne Tanzania zaatuula ne bagamba bakole standard gauge railway. E Kenya okuva Nairobi paka Mombasa olinye osobola okuba ng'osula Nairobi naye ng'okolera Mombasa. E Tanzania bagikola eze Uganda zonna ne bazirya. Banayika babuli mu 2025 kisoboka n'obeera ng'osula Kabale ate ng'okolera Kampala. Ekyo kisoboka. You don't believe me kubanga temubirabangako ne tutambule mu nsi tusinga nakyo kisoze ekumera tulajayo y'amashanyarazi so njagala babulira kino tusobola kikola in our lifetime ne mukirabako tusobola kikola osobola kirabako ng'okyali muvubuka. It all starts and ends with leadership. Nabaeko banywanyi bange kabagambire tulina omukisa eno tuyita protest vote. Bw'oba otunudde byabakama yagambye titulina abalonzi miliyoni 19 naye bw'otunula mu Uganda tunula wano wonna wonna abasinga basinga obukulu kyokka nze Museveni yasagalanye n'emyaka 4. Kababuuze wanani yalabye ku pulezidenti obalala wano mu Uganda. Temusobola kukibirivinga bwe bagamba batukyusa Uganda tusobola okukyenjinga byonna byonna. Emirimu ne gibeerawo kuba enguudo tuzikozesa ezo ssente eziva mu byobugagga byaffe n'eziva mu misomo gyaffe. Abasawo ne tubasasula tusobola okusasula abasawo baffe. Twabagamba mu manifesto yaffe okulutinga abasawo times 16. Buli LC1 only 3 kilometers waliwo balina okubeerawo health center 3 nga mulimu dokita. Saawa zino mu Uganda buli dokita akola ku bantu 2.2 dokita omu bw'ati. Kyokka nga ate dokita ekinene ennyo
yalibada kukola ku bantu tusomeseza abaana badokita naye okugenda mu internship mubalaba badokita nga bekalakasa sawa zina abasomesa bali mu kwekalakasa lwakuba abasirikale be bakyalomye naye namwe mwangi badde mwekalakasa mwana abasirikale baffe tolaba nti abasirikale abo babakozesa ebikyamu ne babalagira ne batukuma batubalwanira naye njagala okubabulira mu Uganda empya abasirikale baffe bajja kweyagala omusirikale atandikibwa kajja kufuna kakadde kamu n'okweyongera waggulu ekyo kitegeeza nti abasirikale bajja kuba barespektinga abantu nga tebatulugunya bantu kubanga basasulwa bulungi inenekesi bagenda okubawo dictatorship so njagala okubasaba naddala mu bavubuka let us make sure Museveni is the last dictator in Uganda. Ne bataddamu kubeerawo dictator balala ne bataddamu kubeerawo family rule mwetemulaba nti kiswaza ensi zonna zitusekerera nti Museveni ye pulezidenti amagye mukazi we yakulira ebyenjigiriza wadde teyasoma mukulewa amaaso gammwe ebintu tobiraba according to tribe ebintu tobiraba according to religion batwamudeamudenga batumakinga sure ti omuntu atali wa tribe yo si mukwano gwo omuntu atali wa ddiini yo si mukwano gwo naye fe katonda yabikola dda kubanga twali tetumanyi tituli ensisinkana nenesanga ngaddemu wanga bamwesi kati kikitwagamba Munachali wange kama mugano musite namusanga ye musite na naye mukigawe Kabale ne tukwatagana na mulaba bangi nnyo bano ba Bright Muwuza n'abalala banange tusobola okukandinga together nga bannayuganda pasi step gye tuba tukola njagala okubasaba obwova wano genda nga wetunuuliranga munnayuganda tewetunuuliranga muganda tewetunuuliranga mukiga tewetunuuliranga munyankole tewetunuuliranga musoga wetunuulirenga munnayuganda nobaoli President wange era nina president akumanyisa abantu ala disi sente zo balide za bwerere Wewe mnoga shisha kuka utiga ondovishika umanyeyo katijwero na ikapana kati ya fuka muganda mwana banange okufanana nendo batina babuka bangi nyo we are the same people tusobole kwatagana n'ekikiza Uganda eno ne tukola zitreini nga ziva okuva Kampala ne zisala ne ziyita mu Kigezi ne zisala ne zigende Kasese ne zisala ne zigende Busoga because Uganda is rich we are the same people so olwobudde nga bugeze kakabuli ekitulina okukola mission etuliko ya protect vote ekisookera ddala njagala kubasaba bino byembagamba n'ebirala bingi nnyo mbasaba mugende nammwe mubeere ba agent buli omwana asobola okubeera bobi wayiwa wano osobola okubeera bobi wayiwa wamwe banange sigenda kufuna mukisa kuddamu kwogera nammwe naye mbasaba eno message mugitwale everywhere let them understand we can change our country bakimanye tusobola okukyusa ensi yaffe bwetulyako dictator ne babbi banne tebakulimba tebakubuzabuza kikasano gavumenti kuliko abewaffe takyusiza ki tebalina kye bakyusiza tusobola otakinga over ffe especially mu abavubuka mutereeza ensi yaffe so njagala okubasaba send this message
unity. Message sokera ya unity. Twina tu uniting. Betumana okwegata. Ne tumanya nti bwe tukwatagana tugenda kukyusa Uganda yaffe. Next step muveeyo mulonde. Muveeyo mulonde bannange. Yes. Kwezi kwanza tugenda kuba kalulu. Ogenda okulonda olaba Ambulera kolaki? Ate si ku president kokka. Naye baliiders baffe nabo bali bano bakatebire bwe bali n'abalala bwe bali. Olaba Ambulera kolaki? Olaba bakatebire. Ambulera mukimanyi Uganda n'ebyo abantu bakulabe. Golonda Ambulera obera sayinize baluwa ekuba abasirikale ku nyanja oyo mu mwenjo yinge by'obugagga byammwe. Golonda Ambulera, golonda Kyagulanyi ojja kuba osayinize baluwa esumula Dr. Besigye eri mutwe Alex Waiswa n'abalala bonna bonna. Golonda Ambulera ojja kuba osayinize baluwa ekwata ababbi ababba ssente zaffe zisobole okutugasa. Muveeyo mulonde mikwano gyange. Muveeyo tufune obulyo obulungi bwaffe. Muveeyo tulonde tutereeze twalisimu yaffe. Tuzimbe enguudo zaffe. Tukole